Essula ya 32. Yakobo ne yeegendera ne bamalayika ba Katonda ne bamusinkana. Yakobo bwe yabalaba n'ayogera nti lino ly'eggye lya Katonda. N'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Makanayimu. Yakobo n'atuma ababaka okumukulembera eri Esawu muganda we mu nsi ya Seyiri y'ennimiro ya Edomu. N'abalagira ng'ayogera nti bwe muti bwe muligamba mukama wange Esawu nti bw'ati bw'ayogera omuddu wa Yakobo nti natuulanga ne Labbaani ne mbeerayo okutuusa kaakano, era nnina ente n'endogoyi n'ebisibo n'abaddu n'abazaana, era ntumye okubuulira mukama wange ndabe ekisa mu maaso go. Ababaka ne bakomawo eri Yakobo nga boogera nti twatuuka eri muganda wo Esawu, era ajja okukusisinkana n'abasajja 4 wamu naye. Yakobo n'alyoka atya nnyo ne yeeraliikirira. N'ayawulamu abantu abaali naye n'ebisibo n'ente n'eŋŋamira okuba ebibiina 2. N'ayogera nti Esawu bw'anaatuukira ku kibiina ekimu n'akikuba, ekibiina ekinaasigalawo kinaawona. Yakobo n'ayogera nti ayi Katonda wa jjajja wange Ibulayimu era Katonda wa kitange Isaaka, ayi Mukama yaŋŋamba nti ddayo mu nsi y'ewammwe era eri baganda bo, nange nnaakukolanga bulungi. Sisaanira newaakubadde akatono mu kusaasira kwonna n'amazima gonna bye wagiriranga omuddu wo, kubanga nawunguka Yoludaani guno nga nina muggo gwokka, ne kaakano nfuuse ebibiina 2. Nkwegayirira mponya mu mukono gwa muganda wange, mu mukono gwa Esawu, kubanga mmutya aleme okujja okunzita ne bannyaabwe n'abaana baabwe. Naye wayogera nti siiremenga kukola bulungi, era n'afuulanga ezzadde lyo ng'omusenyu ogw'oku nnyanja ogutabalika olw'obungi. N'asulaawo ekiro ekyo, n'atoolako ebyo bye yali nabyo okuba ekirabo kya Esawu muganda we: embuzi enkazi 2 n'ennume 2, endiga enkazi 2 n'ennume 2, eŋŋamira eziramulwa 3 n'abaana baazo, ente enkazi 4 n'eza sseddume 10, endogoyi enkazi 2 n'abaana baazo 10. N'abiwa mu mukono gw'abaddu be buli kisibo kyokka, n'agamba abaddu be nti munkulembere musomoke, musseewo ebbanga wakati w'ekisibo n'ekisibo. N'alagira eyakulembera ng'ayogera nti Esawu muganda wange bw'anaakusisinkana n'akubuuza nti oli waani era ogenda wa, n'ebyo ebiri mu maaso go byani, n'olyoka ogamba nti bya muddu wo Yakobo, kye kirabo ekiweerezebbwa mukama wange Esawu, era laba naye ali nnyuma waffe. Era n'alagira n'owookubiri n'owookusatu ne bonna abaagoba ebisibo ng'ayogera nti bwe muti bwe munaagamba Esawu bwe munaamulaba, era munaayogera nti era laba omuddu wo Yakobo ali nnyuma waffe, kubanga yayogera nti n'amuwooyawooya n'ekirabo ekinankulembera ne ndyoka mulaba amaaso ge, mpozzi anannyaniriza. Awo ekirabo ne kimukulembera ne kisomoka, naye yennyini n'asula ekiro ekyo wamu n'ekibiina. N'agolokoka ekiro ekyo n'addira abakazi be bombi n'abazaana be bombi n'abaana be 11 n'asomokera mu musomoko gw'e Yaboki. N'abatwala n'abasomosa omugga, n'asomosa byonna bye yalina. Yakobo n'asigalayo yekka. Omusajja n'ameggana naye okutuusa emmambya bwe yasala. Era bwe yalaba nga tajja kumumegga, n'akoma ku mbalakaso ye, embalakaso ya Yakobo ne yeereega ng'ameggana naye. N'ayogera nti nta, kubanga emmambya esala. N'ayogera nti sijja kukuta wabula ng'ompadde omukisa. N'amugamba nti erinnya lyo gwani? N'ayogera nti Yakobo. N'ayogera nti erinnya lyo terikyayitibwanga Yakobo wabula Isirayiri, kubanga owakanye ne Katonda era n'abantu era osinze. Yakobo n'amubuuza n'ayogera nti nkwegayiridde mbuulire erinnya lyo. N'ayogera nti kiki ekikumbuuzisa erinnya lyange? N'amuweera eyo omukisa. Yakobo n'atuuma ekifo erinnya lyakyo Penieri, kubanga ndabaganye ne Katonda mu maaso, n'obulamu bwange buwonye. Enjuba n'evaayo n'emwakako ng'awunguka Penueri, n'awenyera olw'ekisambi kye. Abaana ba Isirayiri kyebava balema okulya ekinywa ky'ekisambi ekiri ku mbalakaso okutuusa leero, kubanga yakoma ku mbalakaso ya Yakobo mu kinywa ky'ekisambi.